Omulamuzi bano basomedde emisango ebiri okuli ogw'okwefuula ekitagasa nga bataataaganya emirembe gy'abantu ssaako n'omusango omulala ogw'okusaasanya ekirwadde kya COVID-19 nga bakuba enkungaana ezitali mu mateeka. Bano nga bayita mu munnamateeka waabwe mwami Alex Sekatawa asabye omulamuzi okubeera ow'ekisa akkirize bayimirirwe, era omulamuzi asabye abaagala okweyimirira abantu bano baveeyo era baweeyo n'ebiwandiiko byabwe bibakwatako. Oluvannyuma omuwaabi wa gavumenti Sarah Babirye ategeezezza kkooti ng'ebiwandiiko ebiweereddwayo ebimu ebiremeredde okutuukiriza obukwakkulizo gamba ng'obutaleeterako bbaluwa za LC abantu bano gye bava. Kyokka omulamuzi awuliriza okusaba kw'omuwaabi wa gavumenti era nakkiriza bano bagende mu Kwalimanda mu kkomera ly'e Nakifuma nga bakukomawo nga 26 omwezi guno. Wano twogeddeko n'omu ku bakwate mwami Serubala era nannyonnyola nga bino ebitagenda kumuyigula ttama n'agumya n'abawagizi be nti bakwongera okulwanirira obwenkanya. N'olwekyo omusango tugwegaanye kubanga si bituufu, naye twagala okukumya bannayuganda buno obununuzi bwabwe era tusaba bayimirire nabwo. N'olwekyo tujja kugenda mu maaso nga tulwanira eddembe lyaffe n'obwenkanya. Bo ab'eŋŋanda z'abakwate bino olubagudde mu matu ne batandikirawo emiranga ssaako n'okukukkulumira gavumenti, wabula nga balala bagumiza bannaabwe ne babasaba baleme kupondooka. Mukama Katonda, abantu abasibira obwereere, Mukama Katonda ggwe tusomese ku basanze atudde obukusi mu ntebe ye ne bamukwata ne bamusiba, batusigale n'abaana nga bakitaabwe bali mu makomera. Buli ndogoyi ng'efa esamba ndikebe ente ng'efa esamba, ate n'omuti omunene bwe guba gugwa gukola eddoboozi. So n'olw'ensonga eyo ebyo bingi bijja kwogerwa era bingi bigenda kuba bikolebwa, naye ffe tubyetegekedde. Kyokka omwogezi wa poliisi mu kitundu kino alabudde abantu obutagezaako kumenya mateeka. Njagala okukubiriza bannayuganda mwenna eyo gye muli nti mu biseera nga bino ebyokulonda, ebiseera ebya kampeyini, bannange obululu tebukola ki tebutwawula. Okugeza mwalabye abamu bamaliriza nga bakutusa amagulu, abalala bafunye enjalizo ez'enjawulo, abalala balutinze ebintu by'abantu ebikulu ebitaabadde birungi. Emboozi eno ekusakiddwa Hasif Sekiwunga ne Kaddu Derek ku lwa STV.